Bambega ba Pastor Jackson Ssenyonga bamwabiza. Waliwo abeetegese okulemesa embaga ya Pastor Rosias Bujingo ne Susan Makula. So nga omuyimbi Tipsuzi atwalibwa mu kkooti. Tukwanirizaako ku Newspark Channel webale kujekumirako wekituuka ku mawulire agakwata ku basumba bo yeno channel yoka joyina okubeera nga weesiga wekituuka ku mawulire agakwata ku ba celebrities bo bayimbi baani yeno channel joyina okubeera nga weesiga ate era wekikwata ku mawulire agafa mu ggwanga ne wabuli w'eggwanga lyattu Uganda Newspark Channel ye channel yoka joyina okubeera nga weesiga n'olwekyo asooka osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era onyige akadeka notification ate era comment section werinyo okuba nti no olekawo obubaka bwo kwosa n'okuwa vidiyo eno like. Kati no tutandikiddewo bambega ba Pastor Jackson Ssenyonga bamwabiza ate era bamuvuddemu ono nno byasiba bikutuka olw'ensonga nti bambega be ababadde bamuwa information bamuvuddemu era ne batandika n'okuba nti no boogera ebyama bye. Kigambibwa nti Pastor Jackson Ssenyonga ebbanga lino lyonna abadde ayina abantu bakozesa oba abadde ayina bambega nga bano basindika mu kanisa ez'enjawulo okubeera nti no babega oluvannyuma ne babeera nga bamuddiza information bwe bityo nno bwe biri wabula embeera okusajjuka n'okubeera nga ebyama bitandise okuvaayo mu kamera kyaddiridde omusumba Jackson Ssenyonga okuba nti no asibisa abantu bano ababadde bamubegera oba bambega be babadde akozesa. Kino nno kyekyajje ab'eŋŋanda zaabwe mu mbeera ne batandika okubeera nti bajjayo ebyama. Mu bakozi abakwatiddwa oba bambega ba Pastor Jackson Ssenyonga kwe kuli Kamiyati Nassali Nabisaso ono nno ng'amanyiddwa nga Mama Bridget era kwe kuli n'omusumba Ojilongo ng'ono nno abadde akolanga afande wa Pastor Jackson Ssenyonga. Bano nno bakwatiddwa era munnange ne batwalibwa ku poliisi y'Ekiwuli ku Saidi ne baggalibwa munnange nga bavunaanibwa omusango gw'okuba nti no batiisatiisa omusumba Jackson Ssenyonga. Wabula bano bagamba nti obuzibu bwonna oba obuzibu bwabwe ne Pastor Ssenyonga buli kukuba nti no babadde balina obuvunaanyizibwa bwe babadde tebannaba kuba nti no batuukiriza nga obumu ku buvunaanyizibwa obwali bwabaweebwa mwe muli okuba nti no bafunira musumba Jackson Ssenyonga obujulizi obw'obulimba okuva mu makanisa ag'enjawulo naddala eri abasumba baatakwatagana nabo oba baatakolagana nabo era nga n'ekirala oba obuvunaanyizibwa obulala obwali bwabaweebwa kwe kuba nti no balina okusomba abantu abawa obujulizi. Abantu abo be mulaba nga bawa obujulizi mu P5 abawa obujulizi mu kanisa munnange bagamba nti mu overnight bagamba nti bano babasomba busombi era nga we wavudde obutakkaanya obuzibu nno bwonna bwavudde ku kuba nti no bano bagenda ewa Pastor Ronnie. Kati mu kugenda ewa Pastor Ronnie musumba Jackson Ssenyonga mbu bwe yakitegeerako ono n'addukira ku poliisi ng'agamba nti bano bamutiisatiisa naye bano bagamba nti okugenda ewa Pastor Ronnie babadde bagenzeeyo okubeera nga babega. Babadde bagenzeeyo kubeera nti babega wabula musumba Ssenyonga ye ndowooza yalowoozezza nti bagenze kubanga boogera ebyama. Katusooke tubafune nabo obeewulirireko. Nagende wa Pastor Ronnie nga noonya information okutuuza wano kati bwe nagendayo ekyansuubisiza nti nageze ani akusibye
okakasera nti yakusibye yansibye kuba bampise ne baŋŋamba jangu nkime facilitation bampangisa be bampa n'ekyokulya bampangisa be bampa n'ekyokulya kati baŋŋambye nzije nkime facilitation ekyokulya we natuse ne baŋŋamba jjamu ntegeeza gogenda mu basumba nagya information n'omuleetera ne muleetera era nali nkimye information kuba kyekisasuza kyekindi akuwa mmeka buli wogenda naddira obulimba akuwa mmeka buli wogenda facilitation omwezi ampa emitwalo 28 gye mbadde nkolera apangisiza ennyumba apangisiza mu Lusanja wavawo okujja wa nava bapasita yiga ani yakujjayo nze ndi musirikale wa Ssenyonga wano nkolera wano ebbanga ennene myaka ena kati kitundu nga nkolera wano kati lwaki tukoye ejogo ya Ssenyonga namuwerekera namutuusa gy'abadde alaga kati batukutte musango ki gye tukoze. Abantu era ab'enjawulo bongedde okubeera nga bavaayo nga boogerera Pastor Ssenyonga ebisongovu nga bamulanga nti batabani be baabafunyisa embuto ate ne balemererwa okuba nti nno balabirira abaana bano nga ne Musumba Jackson Ssenyonga bwe yakitegeerako yategeezanga bw'agenda okuba nga bawa obuyambi wabula kino teyakikola. Nabo katubeere nga tubafuna. Nakola nnyo twalondoola pasita kyoyo era amanyi nange mbimanyi nalebyakola mwana wamwe nalyoka afunisa olubuto n'atatuwadde 10 mama alina ebirwadde bye amutadde muli asuzeemu kuva ku majja paakati mama apulidde talina musango n'ogwo naye fe aboogezi bwetu tulituyakogera mazima tutafira ku mazima. Eyo nga tuvuddeyo omuyimbi John Singa avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okukunga abantu okuba nti no balemesa omusumba Aloysius Bujingo kw'ossa ne mukozi we Susan Makula okuba nti no bagattibwa oba okuba nti no bakuba ebirayiro. Ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook avuddeyo n'agamba nti tugenda kwekalakaasa tulemese embaga ya Pastor Bujingo ne Susan Makula era n'asembayo ng'agamba tiimu Teddy. Ono agambye nti ssaawa zino bali mu kunoonyereza wa embaga eno gy'egenda okubeera lunaku ki basobole okuba nti nno bajja okulemesa emikolo gino okuba nga gibeerayo. Bwe bityo no mukwano bwe biri. Eyo nga tuvuddeyo Posaka atiisatiisiza nga bw'agenda okukuba omuyimbi Tipsuzi mu mbuga z'amateeka olw'okuzannyira mu luyimba lwe olw'omulembe Omutebi. Okusinziira ku Posaka, oluyimba luno olw'omulembe Omutebi yaluwandiikira essomero lya Buddo Senior Secondary School. Era n'agamba nti ssaawa yonna agenda kubeera nga atwala omuyimbi Tipsuzi mu mbuga z'amateeka olw'okuzannyira mu waaka we ate nga tafunye lukisa. Okusinziira ku Posaka ng'ayogerako eri Bukedde TV yategeezezza nti oluyimba luno olw'omulembe Omutebi yaluwandiika we waliyo omukolo mu 2015 ogwa Kabaka era ng'oluyimba luno olw'okulaga okusiima kwe yaluwa essomero lya Buddo School kwaya ebeere nga eruyimba. Kaakati ono agamba nti ekikolwa kya Tipsuzi okubeera nti no azannyira mu waaka we tekyamusanyusiza. Ono nno yayongeddeko nti singa Tipsuzi atayagala kubeera nti embeera esajjuka kyalina okubeera ng'akola asobole okubeera nti akola original compositions ze okusinga okuzannyira mu compositions z'abantu abalala. Bwe bityo nno bwe biri. Ssaawa yonna Tipsuzi yandiba ng'atwalibwa mu kkooti olw'okuba nti no yazannyidde mu luyimba lwa Posaka. Bwe twetambudde olunaku olwaleero weekumire ku Newspark Channel amangi ge tujja okubeera nga tukuleetera naye teweerabira okuba nti no osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno ate era teweerabira kuba nti no mukwano onyiga akadde eka notification. Weekumire ku eno yokka okuba nti no ekuwa amawulire ageesigika. Tukwagala nnyo, beera bulungi.